de atusibula zenjagala osooke otanye kukusinga yesibye nnyo kukusaasanya okuteetaagisa okwa gavumenti gy'okkiririzaamu Ssebo. Sijikiririzaamu kukkiriza wabula gye ndimu Ssebo ate gye nkoleramu gye mpagira kakati omwami Ssemujju n'abamu abantu abalina endowooza eyo ku nsonga y'enfulumya jukira nti nze mu submission yange esooka njagadde nnyo amaanyi tugateeke ku nnyingiza nkulu nnyo kubanga ne bw'obanga mubadde waka nga temunasala magezi ngeri gye mukendeeza ku nfulumya amaanyi mugateeke nnyo tuyongedde tutya ku nnyingiza yaffe nozisaasaanya ate bubi. Yes, budget nkulu nnyo kuba nti nno etunuulira nnyo budget yaffe obwongo bwabaka parliament cabinet amaanyi gonna abantu bagateeka nnyo kugira ate batono nnyo abajja wano ku TV ne badiscussinga ku nnyingiza kati for example okuva bo kwesente nga tetunazifulumya training 72 enkamu yaffe eri etya biki bye tupulaninga okuba nti bifulumye bweru waliwo ensonga gyayogedde enkulu nti twewola ssente ate nezirwawo nga tezikoze bwe zirwawo nga tezikoze kitegeeza nti ate nga tusigala tusasulira amagoba esente zifa mu kwewola nga tetwesiteese oluusi okweteekateeka okuba waliwo ezimu nga zeetaakoko fandi nti nga temunazikozesa mwetaaga okuba nga muteesewo omutemwa bwe guti kati omutemwa ogwo bwe gulwawo nga tegunnajja ojja kusanga sente ezo nga tezikozeseddwa. Kino kiri nnyo ku ba civil servants because tojja kivunaanira kasayijja no ministers tebatuuka ku level mwami Ssemujju gyalowooza nti minisita agenda agambe gwe lwaki twewoze sente zino lwaki no technical team wawalayira okuba nti gwe permanent secretary wa ministry gwe under secretary gwe accounting officer of the ministry kati nga tetuneewola because ne bw'oba onoogenda mu cabinet okubaako looni yona gy'ogenda tosobola genda mu cabinet ku presentinga looni okujjako ng'olina technical team yo ka technical team yo ng'ekulembeddwa mu permanent secretary oba oli awo n'abakozi abalala alina okuba nti alinawo okuba nti agayidinze bulungi okuba nti ekyo mugenda kukyewulira sente naye ddala kigenda kutugasa mu kiseera ekyo. Kati nze kyendowooza bwe tuba bakulwanyisa bino byonna byetwogerako whether tulinawo ku ssente oba tetulinawo ssente bulungi ekimu ku kintu kyetulina okumanya ennyo kyetulina okuteekako essira kati mu kiseera kino kwe kuyamba ate ennyingiza eno terina kutandikira eno etandikira wansi awasembayo. Ennaku ezo nabadde ndowooza nyina program gye natandika just briefly yesu kyaba bufuzi nengamba nti singa oleeta abavubuka 20 ku buli kyalo just 20 bavubuka abavubuka abo 20 nga buli muvubuka asobola okusimba ebikolo by'emmwanyi 10 ebikolo by'emmwanyi 10 nga bisimbawa. Yes, nagambira mu Buganda yokka ebikolo by'emmwanyi 10 abisimbawa ayinza bisimba ewaabwe ku ttaka ly'obujjajja bwabwe tulina obutaka lyaffe lingi ery'obutaka oba awaka nze mutabani wange singa ajja nga buli mwana awezezza emyaka 18 nti dadi singa nfuna ploti ya 10 ku 10 nenteekako ebikolo 10 waliwo abatalirina naye ku bavubuka abali ku kyalo olukaaga oba 2 oba 25 tekusobola kufuulako babukubako mu 20 abasobola okuteeka ebikolo by'emmwanyi 10 awaka. Nagenze kibala nga tujja kuba mu bbanga tononya about only 2.5 years tujja kuba nga tulina almost 10 million bags ez'emmwanyi as of now katale k'ensi yonna world market etwagaza emmwanyi million bags 20 tulima emmwanyi million bags 8 tukyalina deficit ya million bags 12 ezo zonna sente zitulindiridde okuba nga tusobola ziyingiza mu ggwanga lyaffe. Tetusobola n'akatono kulowooza nti tujja kusobola okuteeka sente mu ggwanga unless nga tuteesa amaanyi ku bintu bye tufulumya ebweru. Ennaku zo President Museveni era abadde akiriko naga nno tulekere awo tulina okufulumya ebintu nga biri mu ngeri nga tubiteeseeko mutindo era kyova olaba nti kati gold amafuta mwanyi president afuba kyonna ekisoboka tubeere nga tubifulumye nga biriko omuwendo okubeera nga biriko omuwendo kitegeeza tulina okuba nga tugaseeko value. Kati ekyo okukikola kijja kutuyambako okwongera ku baasa yaffe envelope yaffe eya ssente kati ekyo twetaaga nze mba ndowooza nti amaanyi gonna nga mukola budget whether it's cabinet whether it's parliament
amaanyi mulekeraawo gateeka ku nfulumya tujja kufulumya sente. Of course I don't suppose wasteful expenditures ko kufulumya kujja kusigala nga weekuli waliwo ebintu ebimu byotakyasobola kujjawo ebimu biri mu mateeka nga bw'oyogedde annual ebimu byajja mu regulations former speaker ajja kuweebwa kino bino ebimu biri mu regulations okujjako nga bakyusizza etteeka era bino eboogerako mbaka parliament ajja kusasula sente bwe ziti biri mu tteeka ajja kuweebwa emmotoka biri mu tteeka ne bw'onoobeeraawo n'ogamba lwaki tutamaguzi bamuwadde sente z'emmotoka nga tumanya alina emmotoka as long as the law yajja kusigala nga agifuna ne bw'anaabanga azze n'ezize yajja ekembulu egigi yakola atya ayino nayo ejja agifuna kubanga kiri mu tteeka okujjako etteeka nga tulikyusiza. However obusente bwe twogerako nyingi obanga ozogeredde wano naye singa amanyenze buli lwempulira ku budget nga tudiscussinga budget mwami Katamba 90% of the time tugiteeka ku expenditure yet twandibali tuteeka nnyo ku how do we create more income for Uganda. Honorable Lutamaguzi ekyo kiririddawa mu biteeso byammwe ng'aboludda oluvuganya gavumenti kuwabula kigwe muzze muteekawo eri gavumenti okusobola okuyambako ku bannayuganda okwongera ku nnyingiza ssebo. Kati kino tekiriiko gavumenti ya ludda luvuganya netavuganya. Tax is tax, budget is budget. Wero budget tebagikola ndino tieno ya ludda luvuganya budget yeno budget y'abali mu government. Budget is for all Ugandans. Kati fetu aba gwe waliwo ze twita prioritizing mu budde buno ng'olaba ensi eri bubi okwata otya sente n'oziwa ba former speakers former vice president n'obagulira emmotoka. Is that a priority? Mu budde buno okwewola sente nga banansi bali bubi noga nti nzijeyo sente zigenda travels. Is that a priority? So kakati naffe twetaaga gavumenti ng'ewuliriza ng'ebintu bye tugigamba nti kakati twagala kusooka tetuganye nti mukoze budget eno okwonoona sente kukyaliwo naye tusobola tutya okukendeeza okwonoona sente ne tusobola okubanga budget eno benefiting nga buli Munnayuganda across nga n'omusomesa bw'agiwulira abeera musanyufu omukuuma ddembe wa poliisi ow'amagye aba musanyufu dokita naye ng'aba musanyufu even farmers. Kati njagala kuwa ekyokulabirako GDP yaffe esinga kuva mu byabulimi GDP yaffe naye sente mmeka ezigenze mu byobulimi ebyobulimi bye bimu ku bino ebintu ebigenderako obugendezi. So unless you walk the talk tosobola kufuna magoba ga budget ogambye ti GDP yaffe eva mu byabulimi ebisinga okutuleetera sente otaddemu mmeka zino bino ebyentalo bye muteekamu sente okufinansinga entalo oba ze Somalia entalo ze Sudan entalo ze Congo entalo ze Central African Republic. In fact mu budde buno mu nsi ey'abantu abategeera twali badde nga ne sente zigenda mu byentalo zisalizibwamu zonna kubanga tetulina lutalo luno okujjako ezigenda okuyamba ku basirikale ba UPDF n'abapoliisi kwezo twazisa mu finance committee nga twagala welfare yaabwe etereere. Kati n'ekyokubiri tulina ba ministers temusobola kuba mu nsi nga ba ministers batya abalonda president bonna ba minister bamutya yigwe. No minister can discuss anything in relation to the well-being of Ugandans. Nga minister agende wa president amugati nedda zino tuzijjemu. They all fear him. Kati twetaaga a table of cabinet nga beyita ba comrade. A comrade president de ba minister nga they are comrades at the discussion table. Neno jomubeera mu state house ne muteeka sente kankuwa ekyokulabirako ne muteeka sente za donation. N'omubuuza kale tetuganye donation ziba nomo. But can't we cut that budget ne tugamba state house tugiwadde donation ya billion 2 kubanga okugaba tebakukaka neno otekamu budget mu donation nga almost zisinga nezotadde mu byobulimi budget ya donation ngezinga nejotadde mu byobulimi bye tuyigirawo nga tefe tukimanyi the majority of Ugandans are farmers. Okay. Main occupation one esinga okubanegano okridingirako is farming. Kakati nze sifayo oba olunda nte oba oli waba kisoboka ngawo ekitibwa Kiwanda bwagamba kuba mpulira nnyo waliwo emboozi eno gye batera okukozesa validation tulanyo gibuuza Museveni nga ffe abaasoma ebyenfuna validation on what kubanga validation tojja kukyogerako boogezi nga practically tetukiraba. I am a farmer nze ndi mulimi wa mmwanyi kati nga no boogedde waliwo ekyuma ky'omukyala gwe bateredde mu budget eky'amatooke
naye omukyalo oyo tumuyisizamu ssente ne tutuukayo eyo nga tetulaba kyakola ali bushenye eyo tubuuza n'omukulu amwenyumirizaamu tumubuuza ti well the majority of farmers in western Uganda abalina amatooke naddala eyo Sheme eyo Mitome eyo bagalina naffe twagala babe nga bafuna ssente kubanga nawe bafuna income esobola okudda eno mu treasury nesobola okutuyamba naye lwaki tuwa muntu omu kati tetulaba nakiuka n'olwekyo ate tetulina kutunuulira farming yekka ne ku nyanja eno kamaliriza tunayo n'olwekyo nga maliriza twagala kusaba government which I'm part kuba ndi member of parliament we should walk the talk tulina okujjawo unnecessary expenditures mu budde buno kembadde maliriza nako kyekiseera okugenda mu budget eno nga president alowoozezzaako okukendeeza ku ba ministers 82 ministers at this time okukendeeza ku ba presidential advisors naffe fenyini abaka ba parliament kubanga enkima tesala gwa kibira nenze kansala ogw'ekibira ng'enkima kyekiseera gavumenti etandika okulowooza okukendeeza ku parliament obunene bwayo eno parliament nene nnyo at least twalibadde n'ababaka nga 200 tuli kati 5 balina ne constituency enkaga munya ze baleeta waliwo cities ze twakayisa ate tezirina bikozesebwa waliwo n'endala ze baleeta waliwo districts ze baleeta kakati n'oleeta budget ng'egenda kusasula misaala n'okugula amamotoka n'okubateerako abayambi nze nasabye nga omubaka wa parliament ennaku zino tulina baministers nga alina kabangali 2 ezimwerekera lwaki minisita tobeera mu motoka yeemu n'obeera n'abapoliisi 2 abakwerekerezo sente ezikomawo mu treasury so n'olwekyo mukama wange newakubadde waliwo kwobadde obuza nti mwenga parliament yes fe parliament bwe tuteesa ng'oli mu gavumenti efugibwa abantu abeeyita abayeekera 24/7 buli kaseera mboozi zaabwe batandika wenu nebusi egy'obulweru twalwana nga n'ebyenfuna babirireetinga kutwalwana there is nothing you can discuss mu parliament ne bakiwera nze ennaku ezo mbadde nga ngamba avuuka abatwita honorable members nembaga nti ekintu kya parliament kino okusinzira abasajja ebatwita ekiseera kigenda tuuka nga they no longer call us honorable members of parliament because the honorable is honored in the discussion z'abayisiza babiseera bijja kutuuka nga batuyita ba representatives not honorable members the representatives in parliament kubanga representative ne bw'aba alina kyateesezza bwe batuuka eri mu state house ate nabo bakoleyo ka parliament kaabwe era sebo budget gye tukolerako si yeeno minister of finance tumugamba eno gye tukuwadde era yensonga lwaki there is continuous revision of the budget we make as parliament kati we tumala okukola ffe ababaka ba parliament eno mbu mu state house nebo balinayo ka parliament kaabwe akatuula eyo ne kagamba kiwanda ono muteekere wano wakisoboka onoogituuma otya katuve ku nsonga eyo njagala tudde ku nsonga y'ebyobufuzi nga bwe bitambula kubanga sobola kubeera nammwe ate ne tutayogera ku nsonga eno kubanga ebyobufuzi bye bikola ebyenfuna kakati nga tutusemberera okuyingira 2026 nja kutandika ne honorable Kiwanda ssentebe wa NRM mu Buganda nalabye sabbiiti eno nga mwatongoza kaweefube okuddamu okweza ekitundu kya Buganda kaweefube oyo mu kulabako kw'ebintu olabira ddala n'engeri bannayuganda gye banyigirizibwamu nga kivudde ku bukulembeze obuva ku gavumenti gy'okulembera bawulira bano bye boogera olabira ddala nga okusoomoozebwa kunene nnyo mu bantu olaba nga waliwo essuubi ery'okuddamu okwezza obuwagizi bwa NRM mu Buganda nga bwe byali n'ebitundu ebirala kale tugenderaawo okuva mu kalulu akasooka aka National Resistance Movement nkabaddemu okuva mu 1996-97 nali nkola A-level era nze nali nkulira campaign ya President Museveni mu Mubende w'abavubuka by then era we won ebitundu bya Buganda very okay netugenda mu kalulu ka 2000 mu gumu ako kenetabamu nga member parliament na era ntuwangula bulungi nnyo ebitundu bya Buganda n'ebitundu za nkaga mwenda ku buli 100 netugenda mu kalulu ka 2006 netwongera era netweriisa nkuuli mu bitundu bino bya Buganda ne 2011 2016 paka 2021 we had challenges era obuzibu obwo bwe twalaba obwatubeera nti tetwakola bulungi nnyo mu bitundu bino bya Buganda naye guno si gwe mulundi ogusoose ekibiina kyaffe okukola obubi mu kitundu ekimu twafunako 10% actually 12% mu 96 mu Acholi Lango ne West Nile
twafunira ddala almost below 20 muteeso awo ekisumuluzo nga kitabuse nnyo nogende ne batukuba Rukungiri not so much district si nyingi nnyo but even Rwenzori naye tugenda tumanya kiki ekitukubisizza wano tukuba tooki kiki kizibu kye kibadde wano mu Buganda mulundi guno twalina challenges zalinganga 3 oba 4 esooka twalina challenge ettaka abantu nga bagobaganyizibwa ate ekizibu ky'ettaka ekizibu ekisinga okubeerako ti omuntu gobagobye Busunju bw'oyisa emboozi wano ku NTV nga bagoba omuntu Busunju nowe nakawuka kimunyiga nowe Busi kuba amanya nti omuggo ogukuba mujjawo bw'ogulaba gujjeewo kuba naye amanya ssaawa yonna nange bannomba terina kintu kyonna kyosobola kukola unless nga tukoze solution ku nsonga y'abantu abali ku bibanja okutereera ekyo kyali kizibu kyaffe kinene nnyo mu kalulu akawedde kajja annual nga tulina problem ya covid yali mu Uganda yonna naye Buganda is highly urbanized emirimu egyasinga okunyigirizibwa mu kiseera kya covid gyali mirimu nnyo gya bibuga garages saloons biki ng'omwana ababanga abadde wa kisekka n'oggalawo garage ye yabadde erabirira omuzadde we ali e Busunju ate yaweerera n'abaana abo kati akubira maama we simunaga nti tuli wano nti affe ne kagaraji kange bakagadde tetukola jjukira nti opposition baatekawo nemanaga nti nono covid nti kiboozibozi kyabwe naye it's not real ekyo kyatukuba nnyo mu kalulu kano naddala mu Central Region ekyabwavu abantu baffe ng'ogye covid otwagenda mu covid Buganda twalina shock ey'obwavu nnyo abantu baffe baali baavu bw'otuna ku figures olaba nga graph yali mbi nnyo mu kiseera ekyo ekyala nti of course tubadde ne bacandidates bangi ne mu kiseera twalina candidate gwe twali tufacinga ng'ava mu Central Region abantu mu Central Region twalinako ne bakandidate abalala bangi before jukira Kibirige Mayanja yali akubako mu Central Region Simogeri yavako mu Central Region n'abalala Sebana Kizito n'abalala but we faced a big challenge olw'ensonga nti candidate yali avuganya mu wani kalubule kabeerawo waliwo okuvuganya n'okwesimbawo abantu bangi bayinza okwesimbawo naye nga temuli avuganya kati ku mulundi guno omuntu gwe twavuganya naye yali ava mu kitundu kino kya Central Region so that means that we had a challenge nga bwe twaba ne challenge nti we twavuganya Dr. Kizza Besigye ng'ava Rukungiri we also had that challenge much as teyagenda wala nnyo mu district ez'okwetooloola but also had that challenge so kati tugezaako bwe tumaliriza akalulu tukuba torch what happened kati tukoze kyonna ekisoboka kati ku nsonga y'ettaka kiki tukoze ku ttaka okusomesa abantu kuba defending abantu okubawa ebyapa ogeza ku government ndowooza ne mu budget nomuteekwa mulimu ssente ezigulira abantu ettaka tubawa ebyapa okuba nti tutaasa abantu kuba landlords ne balandlords okwogera nabo kati emitawaana egisinga mu ttaka te kati wegyasinze giri mu families naddala wano mu Buganda Kiwanda atunda nga muganda wa Walusimbi yetatunda ne bakubaganira awo Kaweesa batunze ate gundi teyatunze Makubuya kati ne batandika oku emitawaana kati abantu abawera beno Makubuya yatunze niye Walusimbi teyatunze bona bakika kimu bona bawaka so we ended up nga kati ate ezo problems nazo ziva ku family level ne zibeera nti kuba babeerete no mawulire tebayawula nti kyabadde kiri ku family issue akati tugezezaako kino gere eddagala bonna but of course tekinnaggwawo naye bino ebizibu byonna tusobola kugamba nti tujja kinogera kino tukimale tukwate kino kati amaanyi twagala okugateeka mu kiseera kino era bwe gabadde ku mulundi guno jjukira nti bwe twali tujja mu campaign twagamba nti omulamwa gwaffe ogwokusatu gwe tutuga social economic transformation gwe twakulembeza omulamu ogwo gulimu tusobole tutya okukyusa ku mbeera y'abantu mu bulamu bwa bulijjo omulamu gwa social economic transformation gulimu emirundi ebiri mulimu wealth creation ate mulimu ne infrastructure development okuteekawo emisingi abantu gye bakozesa okwekulaakulanya aye n'okuyambako abantu okuba ne ssente mu nsawo zaabwe kyova olaba tuteese nnyo twateeka nnyo amaanyi ku myoga emyoga okuyamba abantu abalina obulimu bwe batandiseewo ate ntuteeka n'amaanyi ku PDM nayo tesobola kumalayo kyonna kubanga omuluka gumu jjo nabadde mbuuza enumerator wange bwaddeze okumpandika ne mugamba wakawandiika amakameka my village muluka gwe waffe kyekimu ku byalo bitono muluka gwange baguyita Kikunyu ne gwina ebyalo 9
ne mu kyalo kyange kyokka yabadde akawandika households nkaaga nimugobola nanga nti sinatuuka wakati neziyinza okuba nga 108 so kitegeeza nti obanga ekyalo kimu kiriko household 108 bw'okubisaamu ebyalo 9 ebiri mu muluka ogwo kitegeeza ojjagenda ng'ogenda mu households nga 108 oba beyond kati PDM kyenva mulaba nti biseera ebimu abantu bagenda nga tetugiraba its because nti efa ku bantu batono nnyo kubanga ozze household ziri 10 mu muluka ng'ogw'ekikunyu oguli mu households 108 ozze households 10 zogenzeeko omwaka gumu ne bw'ona okikolera emyaka 5 bw'oba wadde wa household 10 ojja kuba okoze ku household 15 kitegeeza 13 lujja kusigala nga terutuukiddwako kati 13 mmwe households ezisigadde musobola okuganyulwa mu bintu bino ebirala waliwo oluguudo olukoleddwa waliwo bino ebiriwo because even infrastructure naye ebintu endala gye twogerako eya peace n'endala it's also paid for bw'otunda ku budget gye bayisiza bano bamami Lutamaguzi still ne security ogaba n'emusasula abapoliisi mukoleeki ekyo kitegeeza bayogera okusasula abapoliisi it's a budget so that's keeping law and order so bwebanga eggwanga lirimu law and order and that law and order comes at a cost so kitegeeza mwami annual olina okubanga ogikozesa bulungi nti woviirako MTV ne bwezibasaba mukaaga ogw'ekiro you can still run home kati ekyo ebiseera emu abantu bakitwalanga ekirirawo kubanga abagala okukakasa nti tekiri just for that gendako mawanga agalemereddwa nga DRC no DRC of course most of the parts genda mawanga gamu nga Central African Republic genda mawanga gamu nga Somalia tusobola kutambula nina kyenabadde ndaba wiiki eno mu mawulire in fact twabadde wano ku NTV akawungezi nenkulaba ng'ogamba nti mugenda kutandika okuba enkuŋŋaana gaggadde ez'ebyobufuzi obudde bwa campaign butuuse mwami Kiwanda ddala no hours enkuŋŋaana zaffe okusingira ddala ziri economical waliwo n'endala era ze tulaba ezigenda zikubibwa era abali mu gundi ya NRM ziri economical naye enkuŋŋaana zaffe tezibaawo nti tulonda Lutamaguzi tulonda gundi twagala gundi no enkuŋŋaana zaffe olw'okuba ffe tulina budget gye tutuukiriza tulina manifesto gye tutuukiriza manifesto eyo tulina okugenda mu bantu okubannyonnyola ku mulundi guno kyovola ntwagamba no tetusobola kugenda mu bantu kubagamba bugambye NRM oye we must have a solution bwe tuba nga tugenze mukono omuntu w'emukono agamba banguza fatalize ennaku zinali bukoma nsimbi omwami n'omukoma nsimbi nangamba honalibo kyemuba mulanga mulowooza twagala gavumenti bintu bitono ti mwajja wano n'ebinazi nemubiteeke kalangala was a virgin land baba ebinazi olwatandika okulima ebinazi nemubawa fertilizers ffe tugula fertilizer emitwalo 25 akasawo akikiro 50 kyokka ffe tulima emmwanyi emyaka kumpi 7 kati gavumenti erina okusala amagezi ffe nga naffe abadde mu mwanya ebbanga lino lyonna okuba ntongera ku productivity yaffe nga tetuggyako kiro emu half kiro tukoze tutya nta wetaaga ekigimusa kino tusobola tukifuna one either at a subsidized price okuba nti omuntu so kati enkuŋŋaana zino zetugenda muzigina kuba nga zitunuulidde ebyo omulimi ono afunye ate ensigo ennungi alwanyisiza atya ebiwuka asobodde atya okubeerawo afunye atya fertilizer ebyo byetugenda okwakyovula eyo lonki gye twalonchinze nga tugamba nti kisoboka omuntu okukozesa embeera gy'alimu okukyusa ku mbeera ye eya bulijjo era enkuŋŋaana ezo si zaba NRM bokka wabula enkuŋŋaana z'abannayuganda bonna siza campaign ey'okulwanyisa obwavu naye siza campaign ey'ebyobufuzi kuba nayo campaign yes Honorable Lutamaguzi ogenda ate n'ombuzaabuza oluusi neŋŋamba obaka kati nkutwaliwa oli wa DP naye ate mpulira ebiseera ebisinga ebigambo byogera obizawa mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu President Kyagulanyi ye president waffe bw'owulira bano engeri gye beeteeseteese kakati ekisooka njagala kusabira eggwanga lyaffe lino we tuli si wangu era Abaganda bagamba kalenga akutte ebyobufuzi bino byolaba bannaffe be bataddemu bannansi sibeewuunya nakubeewuunya okubanga bannansi bakuumira mu byabufuzi ate bano abakuumira mu byanfuna be batalina kubanga tebalina kye babawadde baleeta puroguramu bonna bagaggawale municipality simanyi for olo yeeyo poverty eradication action plan poverty action plan ntandikwa mwoga
bingi bewolese creation nemwe temulaba banansi kuzuukuka nti ekyo ekintu kitegeeza ekintu kimu kyajja bazanyira ku bwongo buli wabeerawo okulonda nga kuwedde bajja nekipulogulaamu ekibakuumirawo n'essuubi ne mubeeraawo nga mulinda abasajja bakulu bakyala bakulu pe nga tebalina kibawa kakati mu budde buno ebyobufuzi byatandika Uganda yeyokka eri ey'enjawulo nti ebyobufuzi we mubitandika paka tebikoma era tewabeeranga wano time of production and time of politics 24/7 Ugandans and politics era ensonga lwaki ono akugamba nti simanyi bali mu kulwanyisa bwavu naye eringa okyatandika nakyo NRM oye kyatandika nakyo era kyasimbye nakyo era ne t-shirt eno gy'omulaba gyayamba tekuli kabonero neteriko kabonero tekuli bw'omusanga nayo sebo omanya nti ali ku mulimu gwabwe kakati ffe nga bannabyabufuzi kyetusooka okusabira population eno population eri impoverished tewabeerangawo obuvunanyizibwa bwa gavumenti kulwanisa abantu bayo kuva mu bwavu ng'ono bwakugamba obwavu obuliwo buteeketeeke era waliwo section y'abantu abalina okuba abagagga n'abalina okuba condemned nti mwe mulina kubeera awo era beebo bosangeyo nga be bayimba eŋŋombo ababeera mu busitenseni kenkulabyeko muzeeyi kenkulabyeko si kyafudde ababeera beera eyo naye bw'otambula mu country sides ng'eyo gye tugenda people very busy working bali ku byabwe bo tebamanyina byagavuna bya bululu byammwe era bw'ojjali akubuza kiki kyoleese nyambirwamuwa era eyo tosangayo bano musimanyi bampeeyo 5 mbeerewo simanyi bampeeyo kacupa ka walagi mbeerewo nedda kakati mu biseera bino tuli mu transition ebeeramu ebintu bingi waliwo abagamba nti tetuvaawo lwawerese gye bafunye normale and abnormale waliwo bano abafuna kubali mu gavumenti nabo bagamba obwe mugenda tusigalidde tutya waliwo abagamba nti tuteekateeka bwakabaka era ensonga lwaki olaba ffe nga bannabyafuzi ennaku ezo twagala mukulu Museveni nti kyotalootangako nti Uganda ogifudde ensi ya bwakabaka osobola ogifuula obwakabaka mu administration yo n'olonda abooluganda bonna mu kakundi ko nga be bakulira ebitongole naye bwe kituuka wano change of power oba change of government never ever think nti bannayuganda abali eyo bansi bosange ayambadde saati ya mukono gumu nti mujega asobola okukkiriza n'okola obwakabaka kati ffe kye twalibadde tusuubira mu biro bino yalibadde emphasis on service delivery emphasis tuyambye tutya abantu mu makubo agali obubi tuyambye tutya abantu mu malwaliro tuyambye tutya abantu buli maka okubanga gali productive buli omu ng'alina kyakola naye abantu ne babeereeyo mu byalo gavumenti nebasuubiza tebabiraba basuulayo obukunkumuka n'ababadde mu production ng'abali ku nnyanja eyo bonna babagobye waliyo magye nosanga abantu mu byalo balimye kasooli waabwe bo ne bagaka twekolemu omulimu tulime kasooli bwe kituuka akatale nga gavumenti tebanoonyeza butale ebyo bye twalibadde mu budde buno tunoonyeza tutya akatale tutaddewo tutya ebintu ebyaliwo nga produce marketing board tutaddewo tutya abantu abasobola ofuluma ebweru w'eggwanga ne banotunoonyeza obutale mu nsi z'abazungu bawa naye si buli kaseera 24/7 politics kubanga ekituteekaano politics gavumenti ekyalina kyewa abantu ne kati newe bajja okusiriwaza ogambye eki nti simanyi tuleese mwoga oli asooka n'aseka zino programu zemuzze muleeta zituyambe ki in fact ekiri ku ground everyday bannayuganda beeyongera kuba baavu everyday bannayuganda beeyongera kuba bwavu bweyongedde mu kyalo obwavu bweyongedde mu kibuga obwavu bweyongerawa n'ababadde mu production abasuubuzi nabo babateereddewo embeera tekyabakkiriza kuba ntino nti balina kebafunamu n'olina omubinika omusolo ne tumugamba mu kifo ky'okubinika omuntu omusolo muteekawo enkola egaziya ebivaamu omusolo mu kifo ky'okuddira abantu abatono ababadde bakyawa omusolo ate nga bwowa omusolo n'olwekyo kino tukisaba bannaffe abali mu gavumenti naddala kati guno mulyo mukulu Kiwanda tasobola kukugamba buli olaba ebyobufuzi nga bizze ng'omulyo gutuusa abasuubira okukola makalina baye mukulu Museveni okimanyi nti abadde ateekateeka n'okuleeta mu palamenti nti palamenti ebeeronda pulezidenti nga bwe bakugambye nti emyaka ejja gyayogera giri 8
neffe gye tumulabamu girabika giri mu kyenda ffe ejjaffe kijja NTV naye ejjaffe nga bannabyabufuzi n'okusinziira ba obibe bwe bajjaako tetugendayo kakati bw'obeera ne gavumenti nga abali people in their 80 years ababadde balina okulabirirwa mu nsi z'abazungu babateeka mu home care abantu abalina okubeera mu home care ate nga baketalinga kumu abalina bebalabiriramu abalina okubalabirira wateekwa okubaawo crisis era ensonga lwaki mu parliament speaker abuuza honorable Kadaga nga simulaba nti muko honorable Moses Ali nga simulaba ate muko bonna ogenda okutunira lisiti y'abaministers betulina abasinga nga balina kubanga babalabirira bulabirizi na waka naye ate kati be bali ni charge mu gundi yaffe yensonga lwaki olaba mu kaseera kano tewakyali police egasa tewakyali. Honorable Chiwanda bw'abadde ayogera owulira nga balina ensonga ze bavuddeyo nazo emiramwa gye bataddewo gye balowooza nti gye gigenda okuddamu okugula emitima gy'abannayuganda kati akugambye mu ludda oluvuganya muli mu kwesika miguwa muli mu kwesika tewali muguwa kati kuno kwaffe mu ludda oluvuganya kusensulamu ffe no Kiwanda mulimi munnango ow'emmwanyi akimanyi nti olumu n'ebijanjalo bifumba obiteeka mu sepiti n'ojjako bino ebivudde bw'osuula mu mazzi ebijanjalo ebitalina mulamu ebitaafumbibwa bidda kungulu n'oyoolako n'osuula eri kateefo kye tuliko akugamba ekya Buganda mugikoleddewo kyekyenjawulo Buganda gye mwasanga ng'eri prosperous ng'abantu bali bize balima byonna obugagga bugenze ettaka libbibwa nkyana nze ndi shadow minister w'ebyettaka noona akimanyi mbayambako ewaabwe okubba ettaka ku bantu kuli deliberate kuli organized kati ennaku ezo baddidde group z'abalaalo babatadde mu Northern Uganda waliwo omukulu omu yali abeera waffe Kapeeka n'agenda abateekereteekereeyo yasooka kuteeka wali waffe tubuuza n'omukulu ng'abeera mu nsikeene waffe Kapeeka kiki kyakimayo nga banne basula kololo mu makalina tyali enaateekateeka ngeri kakati tosobola kuŋŋamba okujjako oli ng'aliko ekikyamu nti wano waliwo ekintu ekyenjawulo NRM kyekoze mu Buganda ekisobola okukumyawo emitima gy'abantu abavubuka babawamba enkya n'eggulu onakimanya abavubuka ba Nuupu babawamba enkya n'eggulu nti oyo Modoyi wawambi wa Kimbu twamusanze ayambadde akakofiira akamyufu ne tulowooza kaamagye nti oyo gundi muwambya babawamba enkya n'eggulu abalala ne battibwa kati ffe wano mu Buganda kino twagala kukibaga musobola okukwata ku some small groups of people naddala abo muzze mukolagana nabo indirectly and secretly naye omuntu wa wansi ali eri mu Buganda ng'alaba infrastructure zonna zaafa emirimu bwe balondamu kabinja era kakundi kali bo tebabafaako omuntu n'aweerera omwana n'amala university naye nga teri mulimu gwe omuntu n'agenda mu ddwaliro nga tekyali ddagala lirye nga bano abakulu bwe balwala bo amalwaliro gaabwe gye gali mu America kwa passport zaabwe zibaawo wano nzisubira mukulu Kiwanda mukyaloota buloosi kubanga wano ndaba Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu akyabakubye enkaaga si wano wokka n'ebitundu ebirala byonna ebyo bibuuza nti bo bano abantu abatakuta ne baluutinga eggwanga wano tewakyaliwo corruption ng'era bwe twagafe tubadde tugamba IGG kubandika kakiiko akamu akapaaka lo government ne tugamba IGG nti IGG bino bye bakugamba okunoonyereza ku babbi onoonoonyereza ani olekaani kubanga buli gw'otuuka omukono gwo olaba alina waagutadde buli gw'otuuka olaba omukono gwalina waagutadde era kyova olaba kyatwewunyisa nnyo statement yakolebwa head of state nti go slow on these thieves or in fact these grand thieves because they may run away with our huge sums of money eyali badde abakondeminga n'agamba nti wano tewaliwo kubba ffe wano mu Buganda abasiraamu bagamba nze najjajja wange omu omugenzi Haji Sekityamagala ebukoto mu Buganda wano omusiraamu agamba ng'alabye ekintu kyatayagala stagafulai buli we mugenda abantu bagamba Kiwanda astagafulai kunogerako njagala kugenda n'olwekyo sebo ng'ogenda muganda wange twagala okukubira abakulu mu gavumenti
ebitundu ebirala musobola okubalimbalimba ne mubalimba n'obufofofo bw'abaminisita abatakyalina nabo maanyi kubanga babalonda ne bateekawo just ceremonial naye ng'onoonya minisita n'akugamba bampadde kifo naye tebampadde buvunaanyizibwa waliwo akakundi k'abantu abalangira abasalawo buli kimu ekyo kisobola okubaawo naye wano okwewaana nti mu Buganda mulina akalulu ke mugenda okujjawo ne mu bitundu ebirala ebibategedde waliwo enkola His Excellency Kyagulanyi gye yayitanga ey'okwebeereramu ebitundu ebyebeereddemu kati buli olaba weenaalemu ng'akuyitako ogamba stagafly nga yeeyongerayo bweyongeze katugende mu njagala kugendako mu kuteesa kwa bannaffe kubanga twataddeko esimu yaffe eya WhatsApp naye abasinga obungi bataddeko ebirowoozo wali eri we twabeeredde ku nsonga ya budget ya 2024-2025 kale katubiyiteyitemu ababaka nja kubawaayo omubaka nja muwaayo obudde okwanukula ku bimu ne Honorable Kiwanda naye ajja kubaako byayanukula katugende ku kwono linnya lyasembeza embeera njaga linnya nelisooka waggulu nolyokozzaako ekirowoozo kyo kale katutandike nga bwakiwandisa agambye NTV good morning the government is just increasing the budget abnormally so that they cater for an increased circle size of its corrupt group. Mugagga Mpanga Geoffrey here in Kiboga town. Kale webale nnyo Mugagga. Good morning NTV ebigambo tebita nze nsereko president w'abampi mu ggwanga abakulu mbalamusizza mbuuza lwaki Uganda teyimpa ya budgeti okusinziira ku nnyingiza y'eggwanga omwavu eyejalabya afa bwavu. Okay, kale webale nnyo. Hello NTV, I'm Amos from Luzira. The fact is that Honorable Kiwanda is out of words. Uganda will soon be declared a failed state as a refute of as a result as a result of this deficit budget. Kagambo kagizemu awo. Kalema William Ebusia mwebali kuweereza tuliko madi okusasula abawummula emirimu gya gavumenti nga former speaker deputies ze baafunanga zaalagawa etteeka likyusibwe ligase n'abatalina mirimu. Kale Kalema webale. Mr. Kiwanda kimale bino byagira ne ebigambo tetujja kubisoma waneeno. Good morning NTV. Government should ensure that local Ugandans can own the economy. Banks, telecoms, manufacturing, etc. should be dominated by Ugandans. That's how tax will increase. Currently, government is using Bubu, which is dominated by foreigners, yet they expatriate a lot of money to their countries. Also, government should stop lavish and wasteful expenditure on cars, travels, security, politicking, etc. The size of government is too big. Wasteful expenditure discourages Ugandans from paying taxes. Manya ye Imran. Kale netuwandike bumpimpi tuleme kubeera nga tumalako abalala obudde bwe basobola nabo okuyisizaawo ebyabwe. Webale nnyo mwami Annual Katambo okutuweereza ddala ebigambo tebitta. Imposing new taxes in the budget kibi nnyo nnyini ddala kubanga eggwanga Uganda egenda kufuna bino. Inflation. High taxes can lead to inflation. Kale. Political backlash. High taxes can lead to political backlash as taxpayers become frustrated with tax burden and demand change. This is why the NRM government gets few votes. Wano mu Central, then omukulembeze His Excellency YK7 n'ayogera obutonotono. Geoffrey Entebbe webale nnyo. Ndoza katufuneyo omu tulyoke tugende mu reactions z'abakulu bano. Webale nnyo anti ebigambo tebitta. Nze Kizito Sava okuva ebubebbere naye ekya budgeti tekinyiga banene wabula muntu wa wansi kubanga tuli bubi nnyo kuba eno mu kyalo abantu tebamanyi na budgeti kyeki naye tulina okuteeka Uganda yaffe mu ssaala kuba abamu tebalina nasuubi lifuluma ggwanga. Simanyi kanyongereyo ndowooza ono yekka. Ebigambo tebita on the issue of budget, which is extremely much than revenue and fund allocations, is not yet clear.
NRM as ruling class want to see how to steal, as they know their rule is in evening hours. So Ugandans, mwebereremu. Amugwambale Harriet from Kasese Kari. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwana abateesezza naffe nga muyita ku simu yaffe ya WhatsApp gye tuteekako. Tusiseeyo ebyo ebyasoose, twadde tukyayogera ku nsonga ya budget. Ndowooza nja kutandika ne Honorable Kiwanda. Ebirowoozo byonna byonna ebivudde mu bantu tusobola okwogera nga ebigambo ebirala bwe biyitako abalina amaaso ne basobola okubyesomera nabo. Tewali ndowooza yonna na muntu kukirowoozaako that we can be a failed state again as we were before 1986. Tetujja tetuliiwaawo. Kati issue eri mu ngabanya. Issue eri mu ngabanya singa otunda budget ze twalina olwayo ogenda ku district nga district we district almost budget gyeyina ze budget gye baali basomeye eggwanga lyonna. Now sub-region, if you take sub-region like Greater Mukono, that is Buvuma, Buyikwe, Kayunga, and Mukono municipality. If you take their budget, no jigerigane budget jitwali tusoma mu 1986. Ojja kusanga nga almost sente zibakozesa mu Greater Mukono itwakozesanga mu 1986. Then nebo bogenze even in dollar because I know it's about the rates bichi ebyo. Naye yes tuina wo okusomozebwa nenze either budget ogitegedde bato gitegedde budget esinga okuba enkulu ewuwo ye budget esooka gwa wakaawo annual gwe ne family yo. What's your budget? Bw'otunulya expenditure yo ne income yo. Ntanyo gamba nti bw'otunulya expenditure ne income ngeri bweti nga gwe kennyini ngeno ye nyingiza ate eno nga yenfulumya olwaluita lusogo lwokoze nga eno ye nyingizaayo ngeno yenfulumyayo oyingiza kati nina ofulumya kinene. Yes, you are acting in a very big deficit budget. Okay. So budget, let's take it as low as at our family levels. Kati amaanyi gaffe wonna ogalaba yage tuteese mu kino kyowulira kyetugambe ekyakisoboka is to change this. Kwe kukyusa okuba nti kati eno eba ennyingiza enfulumya esigale nga weeri naye ng'ennyingiza yeeyongeddeko. Nze effort yange weeri. Okay. Tusobole tu okuyamba munnayuganda okuba nti ayongera ku nnyingiza ye. Kyova olaba nti tutambulira ku P3 production. Abantu baffe basobodde okwenyigiramu. Buli muntu okuba nga yenyugiddemu nga mamita magazine. How do you mobilize everyone to work? Ekyo kyekikulu. Number 2 is productivity. Bwe benyigiramu bafunamu kyenkana ki. Because not just kwenyigiramu but is about productivity. Bwe nenyigiramu bwe nnima kasoli eka ngifunamu kiro mmeka. Bwe nnimemwanya ekikolo nkifunako kiro mmeka. Then number 3, P3 is profitability. Afunako sente mmeka. Okay. Kasita tunaddamu eddoboozi eryo eryannyukuta ezo 3. Production, productivity and profitability. Buli kyoba ogenda okukola nga tonatona ebyo ebiri waggulu sebaziwadde sekandi basasudde lutamaguzi bagudde gundi emmotoka. Now go to yourself gwenga family at a family level. Tunuulira what do you produce, kiki kyokola okifunako kyenkana ki in terms of productivity otunda otya. Waliwo kya Imran amaanyi wetugateese nga kisoboka. Okay. Waliwo kya Imran ono wemuyenga eyagambye nti economy ya Uganda ate eri nnyo mu bagwira bw'otunulira banks ez'enjawulo bw'otunulira big businesses zirimu ate bantu nga bagwira nga tete ziri mu bannayuganda nega government eri ku bubu buy Uganda build Uganda. Era n'abagwira abo batunuya bagendezengana ndabanga olusi basomye emisolo ne bagamba Coca-Cola oba MTN yesinza okusasula omusolo guno MTN gusasudde gujjawa kubanga era egujja mu bannayuganda. Kyekola kiri kimu nti yesinza okukuŋŋaanya omusolo mu bannayuganda because bw'abanga badde ogukuŋŋaanya then you remit to government kitegeeza nti obadde nga mukuŋŋaanya. Actually abakuŋŋaanya ab'omusolo abasinga ng'oggyeko bano aba Uganda Revenue Authority it's the zino gundi ze tukozesa data gw'okozesa airtime n'ebirala. So naye ekyo nakyo nga kinaabirawo annual. Omuntu okukozesa airtime n'okubanga ku data kusimya okujja kubaako data kitegeeza nti olina okuba nga olina income. Okay.
kati na zino enezo zonna companies zoka baza bagwiro baza baki bwe baza kunganya musolo guziwe government then abantu ape tulino bakuluza naberanga bayina household income and that is our target basebo ne banyabo tukubiriza fenga national resistance kangende wa buli muntu no kubako nga ina sente zayingiza mu nsawo ojja kunyumira eggwanga lyo. Okay, kangende wa Honorable Lutamaguzi Semakula nga tumaliriza reactions z'abantu osobola okufuna wonna kati abantu bebereremu botebereramu you are on your own. Let me tell you the reality. You are on your own. Bano bali munsi ndala nnyo kati batunulira travel simanyi business zaabwe zitya you on your own. Bw'oba oddawo n'olowooza nti waliwo omuntu wano munnabyabufuzi akolera budget ekuyamba emyaka ku myaka ng'ogula eddagala mu ddwaliro, myaka ku myaka ng'amakubo gaafa, myaka ku myaka ng'obutale bw'ebirime teri abufunira naaka. Kubanga kye twalibadde tutandikirako ffe nga bannansi. Kola budget ng'eri realistic ne bwe kaba katono. Neti kwali kiyamba bana n'okola gu budget ogulene naye nga ate koolirawo katono nnyo. Kweka twetaaga kola ka budget naye nga kagenda kushootinga ku ebyo byennyini byetaaga okukolebwako. Ne bw'okola ka budget nga kaya 30 trillion nga n'ebyo bigenda kukolebwa ddala by'otaddemu. Usinga okukola 72 trillion bakubuuza ogenda zijawa nti bajja kuzireeta oba babanyigabanyige tujja kuzikola bwe kakati nze ndi mweraliikirivu naddala nga munnayuganda yasoma ebyenfuna nze ndaba abantu beyongera kuba bwavu tewali kintu kyali kimpuruvinze in this country ever since these NRM people came to power. There is nothing which has ever improved apart from improved routing. Yo routing yo baji improving alyo omusajja ajjangayo ne babagira ne kati babira ku computer n'obuliro obumbi bwagenze uno babuyisiza wano n'osuubira nti bagenda kuba mukomera ku mulembe gwe NRM bobo oyagala bakukwate bekitono nti wabbye enkoko bajja kusamba bakutwale munaka naye bobo oyagala bakuglorifying bagende nti omusajja atutta obumbi 600 bamuwadde sente okuteekawo olube wa specialized hospital alaga bulazi buntuntu muddo guliawo n'agenda. Kakati ffe nga bannansi nga tetutanunulira gavumenti eno kuba eno gavumenti eri kubyayo eri kubirala nnyo ne bwe napretendinga ne mulaba bakiwanda nga bazzeeyo busimanyi prosperity for all. Are you part of the for all? When they are talking about all, it is not you, it is all of those people. Ekyobola babe balide emirimu wali emisava beba wasimanyi tax holiday nuwekanga ensi je sirabangako nsi ntambudde ensi yonna sirabangako nsi ewa tax holiday foreigner naye indigenous person ataddewo ka business ate ye n'omubinikako ensi nejja negamba nti foreigner tumuwe ettaka lyabwerere ate indigenous people ate noba displacing notandika nga okuteekawo bipolisi embu tugaggawaza abantu naye ne actual sense ng'oyavuwaza baavuwaze kwanza etera okubagamba ng'eyasoma economics yes where creation how era ogenda okulaba nga babiteeka mu birimirimi bye mutategeera kuba kati gwe bakubuuza omwoga okugunnyonnyola sebo mukama wange neyaguleeta naye akugamba mbu ffe batugambye polisi yino tugireete wano omwoga naye tugamba abantu mukole nti ate tukole tutya kubanga abadde akola omwana wa bodaboda agezezaako obutabba kapikiko okawamba buli police station gy'oyitako ejjuddeko obupikipiki bw'abaana ba bodaboda babufuna mulooni wali otuddeko wansi nti owa bodaboda oyo yanywa amafuta na wanywa amafuta buli lita amafuta eriko omusolo gwa siringi 1500 buli lita bweti omusajja oyo avubira ku nyanja gw'okutta obutimba bwe ne weekwasa ennaku zobadde bakwata n'obwamukene gwe weekwasa okimanyi nti akatimba akayinza okuba yakafuna ku looni oba eryato eryo wali otuddeko nga gavumenti n'omanya nti buli wottira abantu emirimu ng'ogenda weekwasa ebintu ng'ebyo oba oyongera okuleeta obwavu mu ggwanga n'olwekyo njagala kusaba abantu baffe naddala ababeera mu byalo nga bwensiibula njagala kusaba abantu baffe naddala ababeera mu byalo mwe mukyamuukirire nnyo kubanga babalumba mu busitenseni mbw abakulu bazze ne bakuwaayo 15,000 n'okyamuukirira nnyo naye nga ne15,000 tezisobola kukugulira yadde kiro y'ennyama ewaffe nakaseke kiro y'ennyama ya mutwalo gumu kitundu naye ogenda mu kyalo mu biseera by'akalulu n'owulira nti bakiwanda bagabye 5,500 omusajja omukulu n'akyamuka n'omukyalo omukulu n'akyamuka n'omugamba omanyi repercussion 5,000 ezo ze bakuwadde giba myaka 5 buli mwaka giba myaka 5 buli mwaka bakuwaako 10,000 sebo ye budget yo
5,000 yeyo budget yo mu mwaka olukumi kakali agenda okugwako nga bazamalayizinga sebo egenda okugwako nga buli munansi ali mu kasonda abuuza kiki ekiddako ne political crisis, economic crisis, social crisis. Olwaleero ne bw'obuuza Mwami Museveni afuga eggwanga lino wa we tuli era wa we tulaga ajja kugamba secretly Uganda is in auto. Wokimanyi yali atuddeko munyonyi wobeera mu auto drive dereva aba pilot aba avuddeyo ng'alina abasaabaze eno ennyonyi yeraba wajja ebeeraga ne Uganda kati bweri. Honorable Chiwanda Sibula Sewotuvewano. Okusooka Uganda teri mu auto. Uganda eri mu control, it's under control. Kyovola abantu baddewo emyaka gino 4 nga it's in control. Tetubula bizibu, tetubula challenges ezibeerawo nga abantu bonna bali mu nsi, naye njagala kutegeeza njakakasa Bannayuganda the government ya National Resistance Movement, it's fully in control. Era improvement mugirabi ti olwaleero omuntu asobola okuva n'ovuga paka Karamoja nga tolinnyeko ku ttaka nga tolinnyeko ku ttaka tolinnyeko ku ttaka olakati unayogera ekyo nga ngati genda ku kosti y'oluguudo olwo okay kosti oyinza okuba ogyogerako but now all this ennaku ezo mbadde of course waliwo amalwaliro agamu ge tubaye tulambulako nebira wali obuzibuzi waliwo wali challenges nezo tezitulowoozesa nti we are a failed state. No, tekiriwo ekyo mwami Anwar linamu abatulaba nti this is visible mu ngeri gye mbadde mulaba. Kakati wano wonna mu conclusion yange y'olwaleero mu budgeting system eriwo n'ebintu actually wakwama Milutamaguzi oluusi agisiiga kirala naye almost yemwe gan please bino byonna nga tubirowoozaako we must go back to ourselves as families. Amaanyi gonna gwe tugateese its own household income tugenda kukola kyonna ekisoboka okubayamba si kuyamba buyambi wabula okukola kyetuteekwa okukola nga gavumenti okusobozesa abantu baffe si kubawa buwi ssente naye okubasobozesa okuba nti mutuukiriza ebirooto byammwe naye baako kyoloota kyosobola okuteekawo gwe nga gwe ne famire yo and one of it is household income. Nga nkozesa obuyinza obumpeebwa ssemateeka afuga programu eno abeekyotera abewaffe batumireko sebo ab'Emityana mba njagala kubalamusaako naddala mu ab'Emityana North Rwekikandwa Buleera ne Kalangaalo jo twafiirwa muganda waffe Kiiza omusomesa we Buyambi tujja kubanga tumwerekera enkya ninjawulo okubasaasira nnyo Bannabulera ate n'okwongera okubakubiriza mukimanyi nti mu kiseera kino kati tuli mu kweteekerateekera okusinga ddala season egenda okutandika mu Gw'omusanvu omwoleso gwaffe gujja kubaawo mu Gw'amunaana naye mbasaba mweteeketeeke kuba mukimanyi woova toyombye. Kale tweyanza nnyo tweyanze gomulungi atulaba webale nnyo